Mukatembo oli walinnya, bannamawulire oli walinnya, bannabyamizannyo oli walinnya, bannabyabufuzi oli mwatiikirivu. Olowooza ogenda kubeera bw'otyo paka ddi? Lwaki tofunyeeyo akadde n'osiriikirira ng'omu n'ozimba omukwano? Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullah. Kakati Sheikh kiti yavuddeyo n'agamba nti abasiraamu mukola ensobi ne muwaliriza okuyimba wadde ne mu kisiibo. Ensonga eyinza ogyogerako okinga ggwe? Sheikh mutuufu yasinza kuwakanya kigambo kya mumanyi. Kubanga Sheikh kiti omu ku bantu be mumanyi obulungi nti bamanyi. Naye Mungu omusaabusabi n'akukyusizaamu ku by'okola. Naye bw'okera ku makya n'obisuula obusuuzi n'ogaana nezudde mu jjuluma embireseewo osobola okwetamu ensi oluusi n'ofuuka atalina mukkiriza ng'obuliddwa ky'oliisa abaana weekanga obbye weekanga okoze emise emikyamu naye tusaba busabi Mungu atukyusizeemu ku bye tukola atuwe emirimu egiri alaali. Sheikh yavuddeyo n'agamba nti abayimbi mwebuzaabuzayo nga temwagala kusiiba ate ne mugana n'okuyamba abantu okuwa zaka oba okusiibulula abantu. Mwe abayimbi mwekwasakwasa. Nza kyogerako ekyo. Abamu kubanga okusiiba tebasiibira muntu, tebasiibira Sheikh, tebasiibira akulaba, osiibira lwa kiwakati wo ne Allah Mungu wo. Nze natandika okusiiba nyina emyaka 15 sisubira kisiibo kyali kimpiseeko. Abaala bakikola mbakubiriza bukubiriza nti ne bw'obanga okikola ne weebuzaabuza nti simanya ne weetuuma alusazi Katonda bakimanyi tozina kuba nazo yazigaba. Bw'oba ozeetuuma soozikuwa naye nga nze nsiiba emyaka gyonna. Nga tumaliza waka ki bw'oyinza okuwa abasiraamu nga tumalako kino ekisiibo? Abasiraamu bannange mwenna abakkiriza obubaka bwe mbawa kusigala ku mpisa ze tubadde nazo mu kisiibo zeeyongere mu maaso ensi ejja kuba nnungi. Era kyova oli abantu nga bagamba simanya ebbaala ze banzigale sima biki. Abantu baba ku kigambo kya Mungu n'abatali basiraamu bakimanyi nti b'osiiba ofunamu empeera. Era kyova nti ebintu babivaako. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam. Nimutya abasiraamu mwenna baagaliza ku ekisiibo ekirungi. Ziyisita twazimaze. Ekisiibo kikutwala kitya Abudu? Kirungi nnyo kuba kati tukiri ku nfeete. Tunaatera okukimaliriza tugenda ku Yidi. Mu makkati awo. Naye osiiba oba naawe olina alusa? Zabebeku. Jegali amanda. Ze nsiibira ddala. Siiba. Ekisiibo kino nakalyamu ennaku 2 naye ngenda ziriwa. Sheikh kiti yavuddeyo n'agamba nti mu kisibo kino era musigala mukyawaliriza ne muyimba ate nga mukimanyi nti okuyimba musiraamu kiri haramu. Ate ye riziki buli muntu alina riziki ye we yagiteeka ffe twagufuula mulimu tetwagifuula haramu. Buli mulimu akati ate kyayogerako naye akera ku makya n'agenda n'anoonyeza abaana be ke balya. Kitegeeza naffe omulimu gwaffe muno mwe tujja kye tulya kyekyo kye Allah kye yatuwa. Kyogamba Sheikh yagamba nti tosobola kuwaliriza. Ennaku zino tumuddemu nnyo olw'ensonga n'abategesi b'ebivulu twali ategeka mugundu mu bisiibo era bonna walabye Easter abategese mu kisiibo z'abasazi. Kitegeeza abasiraamu tuli b'amaanyi mu majja. Abasiraamu tusiba ssente mu kisiibo ne zitagendako eri mu bamaama abalala ate n'abaana ab'obuwala kati abali ku social media bonna abasireyinga balina ku ssente zaabwe bonna basiraamu. Kati nabo tebabaayo mu bivulu ate nga bafaani bafu. Kati tututegeka era tuli bubi nnyo mu nsawo. Bubaka ki bw'oyinza okuwa abasiraamu nga tumaliza kino ekisiibo? Abasiraamu obubaka bwe mbawa olwo bwe basiibulukuka beeriire ku mmere bulungi bannange ate bakole ebyo ebitaabasiibulula kunoona kisiibo kyabwe. Kati bagenda kumaliriza bagenda ate eri mu bannamusoke be bataasiiba nabo bagira bagumiikiriza ne sitati eggweko bulungi empeera bagifune bulungi tebagenda eri mu ba aneti bagira batulindamuko ba asfa babatwalirize paka.
Atule mzee tumubuze. Sheikh kijana tumubuze mzee. Namwe abayimbi